olw'obuwanguzi bwe yatuukako. Omukolo guno gubadde mu maka ga maama wa Nabbanja e Kamusenene mu Town Council y'Enkooko era gutandise na kitambiro kya mmisa ng'eyimbiddwa Reverend Father Robert Butcher. Abantu abazze ku mukolo guno bavudde mu disitulikiti okuli Kyankwanzi, Kyegeegwa, Kiruhura, Kagadi, Kabarole, Kyenjojo, Kamwenge, Hoima, Kasese ne Luweero. Era babadde basanyufu bya nsusso olwa Pulezidenti Museveni okumugonnomolako ekifo ky'obwa Ssaabaminisita. Prime Minister, Kamusenene. Ojo mukama waigulu ogwo kawamaani. Engalo za mukama. Museveni kawamaani. Engalo. Bamativu eri Pulezidenti Museveni olw'ekifo ekyo era twekakasa nti ebintu byonna ebyetaagisa okuba nga tutuuka mu ofiisi y'Abassaabaminisita ejja twanguyira kubanga omuntu aliyo tumumanyi ate muntu mwangu ate muntu wankulaakulana. Ssaabaminisita Nabbanja akuutidde abatuuze naddala abavuzi ba takisi okukomya okudiibuuda ssente wabula batandikewo emirimu egiyinza okwongera ku nnyingiza yaabwe mu maka basobole okwekulaakulanya. Bw'olaba olina omukazi leka kumuteeka muka n'olaba nti olina akantu akakuleeta essente buli lunaku. Bw'okuba olemereirwe oba olwaire oleme kusiraana mulundi gumu. Wano Michael Mwanje ng'ono yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Kabale wasinzidde n'asaba Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okulwanyisa enguzi efumbekedde mu gavumenti wamu ne mu kitundu kyabwe kubanga ezza eggwanga emabega. Obwa kulenga kulwanyisa corruption sideline bakumuteeka mu Obwa nagamba ogwejja kulaki tulemesa. Tusapootinga ntusagika Prime Minister waitu asobole kutabaaruka asobole kulwanyisa enguzi. Mu ngeri y'okuyozaayoza Nabbanja abatuuze bamutonedde ebirabo omuli ente 2, embuzi 39 n'enkoko 121 n'ebirala era abasuubizza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamutumwa. Kyemanyire mwerekesereize kandi n'okubaraganiza nti tinja kubaswaza. E Kukumiro nga tuvuddeyo ate mu getukujjidde e Bunaayira ekibiina ky'amawanga amagatte kirabudde nti singa abantu tebakendeeza ku bikolwa byonoona butonde bwansi ensi eyolekedde okusaanyizibwawo ebibamba ebyenjawulo mu bbanga eritali lyewala. Okusinziira ku kibiina kino ebikolwa by'abantu bye bisinze okuviirako enkyukakyuka mu mbeera